Yes. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this. No, not. Hii ujinga hiyo. Bring my gun, I show them how you protect. Bring my gun. These are not enemies. You should not point a gun to them at all. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this. And you just use your hands like this. This is just need hands, not gun. Ninze Heno Maganda, follow, like and share. Oyo omwami abadde ayogera erimu abatamutegedde. Oba iwe omusoga atategeera omwami ava okwogera. Oyo ni General Yoweri Kaguta Museveni. Abaire ali mu iggwanga erya Kenya last week. Kenya omwezi ogubise ogw'omusanvu yalimu okwekalakaasa abantu 32 bakubwa amasasi ne bafa mu kwekalakaasa okwo. General Museveni bwe yagenze Kenya last week, awo yabadde ayogera eri bannansi n'ebitongole bye by'okwerinda byabaddewo n'abavumirira kye baakozesa okukozesa emmundu ku beekalakaasi mu Kenya. Bannakenya baali beekalakaasa ku lwa nsonga ya gavumenti eriko nti tebakulembedde bulungi, pulezidenti baagala aveeko. General Museveni agamba abantu abaali beekalakaasa nga baagala Ruto aveeko, poliisi yakola nsobi okukozesa emmundu n'amagye okubagugumbula. N'agamba era awo nti kaabayigirize amagye ne poliisi y'e Kenya ngeri ki gye balina okwesaamu emmundu singa omulundi oguddako abasindika okukakkanya babagamba bagende bakakkanye abeekalakaasa. N'agamba kya busiru nnyo okutunuza gwe omujaasi oba owa poliisi emmundu mu bantu abeekalakaasa. Yabagambye emmundu kambalage, ne bamuwa emmundu n'agiweekera, balina okuziweekera ku mugongo abantu boogere nabo bwogezi. Kati no njagala okutegeeza kino kujjukiza nti omwami oyo ava okwogera General Museveni ye yali president wa Uganda mu 2020 nga 18 Novemba lwe bakwata Kyagulanyi Luuka, olunaku amagye n'ebitongole by'okwerinda lwe batta bannayuganda nga babakuba amasasi okumaliriza. Gavumenti yagamba 54 bannayuganda abaafa, naye ffe tumanyi baasukkamu baali bangi abaagendera ku bisago. Naye General Museveni y'omwoyo ne wano we tulisaawe tugenda myaka 4 tavumiranga kikolwa ekyo eri bitongole by'amagye nti baakola ensobi. Okitegeera ekyo takivumiriranga. General oyo ye yali president era olunaku akaseera bwe kaatuuka ak'okwogera, okitegeera, yavaayo n'agamba abo baabadde ba terrorist. Naye nga General Museveni yali alaba amawulire nga mu bantu abaakubwa mwalimu abakyala abaali batambula badde ewaabwe. Abasajja bwe baakubwa waliwo omukyala gwe baakuba emukono nga yali mu taxi ngadda waka na Mambo Justin. Mwalaba omwana wemme wa Lubiri Second owa senior wanu gwe baakubira wali mu Busafi. General Museveni ebyo byonna yabiraba, n'oyo omwana byonna yabiraba. Yamaliriza statement gye yakola, teyavumirira bikolwa by'amagye na bitongole bye ku maddembe. Yagamba abo abantu baali ba terrorist, so teyabasaasira. General Museveni y'omwoyo era ye yali president mu mwaka gwe gumu era mu biseera bye bimu ebyo nga minister gwe bayitanga Eritu Mwine bwe yavaayo okwogera ku kikolwa ekyo yategeeza bannamawulire nange mwe nali nti police has the right to shoot and kill you. Nti amagye minister we bwe yavaayo n'ayogera Tumwine ow'obutebenkevu nti police eyina eddembe okukuba amasasi n'ekukutta. Era General oyo abadde ayogera okugaana bannakenya amagye okutunuza mu bannansi emmundu ye yali president wano nga Tumwine ayogera ebintu ebyo. Oyo General Museveni y'omwoyo ye yali president wano jjo ly'abalamu akalulunga kagenda maaso akannalukoola abajjaati ne balumba abantu bwayise ne bakuba abantu ne balemaza abantu. Ye yali president yavaayo kivumirira. Oyo General Museveni y'omwoyo yabadde Kenya nga avumirira ebitongole by'amagye ne poliisi okukozesa emmundu ku bannansi abeekalakaasa. Ye yali president omwezi oguwedde ab'NRM mu kamyufu kaabwe nga battibwa babakuba amasasi ewasa kikuba eriyo gwe baakuba. Twafiirwa bannayesi baffe 5 mu kamyufu ka NRM. It does not matter oba omuntu wa NRM
nze sikkiriziganya n'ekyo mbukati nze nsirikola okwagwe bakubye NRM no bato we waffe wali bayita omusoga waife mwidukire oweka muli omwami omu mwidukire mwerabire erina ono General Museveni tavanga yokwogera ku bantu abakoze isibwa ku emundu omuli nimu omusoga omusada waife oyo oweka muli gwe bayita aye yanini enoni yaje Kenya yavumirira ebikolwa bye Kenya okuba nti amaje ni poliisi gaisa abantu abali kwekalakasa nga bakoba president wa Kenya alekulire abo bakola bubi abe Kenya era abantu bana Kenya be bayisa 32 n'ababiri mu kwekalakasa okwo General Museveni kiraga nti bamulumye ino okusinga bana Uganda kumpi abajja mu 10 abayitibwa mu 2020 kubanga tiyavayo na kwogera ku bigambo bya kusasira nga mwali muno omwana oyo omuto omwana yali asoma ku lubiri SS senior 1 General Museveni oyayogeire ebye Kenya nafuze Uganda ene emyaka 4 ebigambo ebyo bya busosoze biraga nti omuntu atufuga bituleetera ni mule bibuuzo munda okwebuuza nti General Museveni ona atufuga muna Kenya oba muna Uganda ngoka ali kuvaayo kuvumirira bana NRM beba kubya amasasi mu kamyufu ka NRM ojire Kenya kukuba kuvumirira bitongole bya amaje na police era kubakoba bogere nga bogere n'abantu kino kitulaga nti kano kagenderere ngakoza no weibwa oli kusirika tosobola kuvumirira bikolobero byakolerwa ku NRM bitutuuka kwifa abali kuluirwa opposition nga mu kifiire kya bulido General Museveni oli baba wansi eno olwokubanga oli mukulembeze wa Uganda toli mukulembeze wa abantu batono bati twendoire yobe original Museveni eyategeera nti ali kujja kulwanirira bana Uganda bona aye buti oli kulwanirira bana Kenya abali kwenda okutoola ku president waabwe boli kukoba amaje gatabalinza mu mundu aye nga iwe wanewuwo emiranga giri kukuba bana Uganda mu kalulu ke NRM bakubya amasasi okali kuvayo kukivumirira ni General Museveni era ali kwenda tumwongere emyaka egindi 5 atwale Uganda eno maiso paka myaka 45 following sharing this message ninze Henry Maganda Matia Kyolo tudde omusogo okuvena Mutumba.